Oluvannyuma Dr Stella Nyanzi okunaabuka ensonyi neeyambulira ku ttendekero erinoonyereza erya Makerere Institute of Research abakulira Makerere batuula bufofofo. Sina kwejusa konna. In fact, nsanyukira nnyo ekikola kye nakoze kubanga nga mmaze okulwalira n'okumala ekiseera ekiwanvu. Abandi badde bajja okunnyamba ne bajja. Dr Nyanzi okweyambula yali alaga obutali bumativu olwakulira ekitongole ekinoonyereza omukenkufu Mahmood Mamdani okuggala ofiisi ye ng'agamba nti bingi tebitambula bulungi. Olwaleero amyuka akulira ettendekero ly'e Makerere Professor John Dumba Sentamu alangiridde akakiiko k'abantu 8 okunoonyereza ku nsonga eno nga bwe yalangirira ku bbalaza ya wiiki eno. Sira kakasisobola gamba nti Stella Nyanzi abadde musobi oba Professor Mamdani ye musobu kantekawo akakiiko kabulirizeeko naye nga kyemanye bulungi nti deputies wange ababiri Professor Barnabas Nawangwe ne Dr Okero Gwang babadde bakikolako ekintu ekyo. Akakiiko kano kakulemberwa Professor David Justin Bakibinga omukugu mu mateeka g'ebyenfuna. Abalala akakiiko kuliko omukenkufu JYT Mugisha alindiridde okufuuka omukenkufu Julius Kikoma alindiridde okufuuka omukenkufu Christopher Mbaziira ne Dr Josephine Ahikire. Abalala kuliko Naume Kichoncho, Henry Nsubuga ne Mary Ketizikala. Akakiiko kano katandise okunoonyereza ku nsonga 8 okuli ekyaviirako Dr Nyanzi okweyambula ensibuko y'obutakkanya wakati we ne Mamdani. Ebirala kuliko okunoonyereza ku by'obugagga eby'ettendekero lino n'engeri emirimu gye gigabibwa n'ebirala. Akakiiko kano kakufulumya alipoota yako ku lw'okutaano luno ate olukiiko olw'okuntikko olugaba emirimu mu yunivasite lusalewo ekyenkomeredde ku bbalaza ya wiiki ejja nga 25 omwezi guno. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, Professor Mamdani yawakanyizza okunoonyereza ng'alumiriza amyuka Ssenkulu Dumba Sentamu okuba ne kyekubiira. Not willing to be complicit in it. If this process continues and if the university does not give visible indication that they are willing to support this program, I will resign. Kyokka yo University y'e Michigan essensimbi mu kitongole kyakulira yeeyamye okwongera okuvujjirira ettendekero newankubadde ng'obutakkanya buno weebuli. Habard Ziwa, NTV Akawungeezi.